Nkwaniriza ku Media nze Judith Namulema tugenda kwogera ku nsonga ez'enjawulo. Nagamba YouTube channel yange eno My Profile Media My Profile kati olunaku leero nese Bruno Betty muzzukulu wa Mukumandiga. Muzzukulu wa Mukumandiga ono agala soka mpulira erinnya eryo ye yalijjawo erya Mukumandiga. Sebo muzzukulu wa Mukumandiga ani mbadde njogera naawe ngoshiru kusakaji I'm here. nsanyusa okulaba ku nange nakulaba ensanyuka olyoteddewet nje ndyolete enata kameka kagamba kaki kameka alhamdulillah katambula kalungi Bas. katambulira ddala nange senata bumwende and while I'm working busy working ogambe ne brand ambassador wa company ziringa ttaano lwaki siirabike bulungi kakati ekyo kibadde kyetaagisa kankibabe kuba akalangoko esooka amanya Bruno Betty muzzukulu wa Mukumandiga ninako MTN nga milioni 10 buli week ninako KCB Bank nga ba school fees ninako Jiko that's maganjo nga bengano ninako pesa bond yawo then so nina company kinda tisizera ne bayomba wabulaye bayinza okugamba nti Bruno fenga tatwogedde kate nga naffe ffe tumulimu MTN njogedde KCB njogedde maganjo njogedde pesa bond njogedde MTN nagimaze dda ani omulala waliwo omwana asembayo naye omwana ow'embizi oyo muleke naye naw'embizi nange ndi brand ambassador bwere nakulabanga bakwaba owagundi ki Adorable Fashions yenyambaza wow that's nice agwenjodde kwali ninayo n'abatonotono naye kati abatonotono munasonyiwa okambeera mbayisangu batwogedde wonna wonna bada omuntu musajja naye okubanga mukozi kati ffe tulina kubeera abakozi kubanga omuntu ng'oli nga wazaalibwa abazadde bo nga bayiibi olina kuba naye ng'oyiiba jjajja mukuma tomuwulira julivaayo eyo sira lwaki jjajja ye taata ye maama ye buli kimu kasobolera Mukumandiga kasobolera nti muzzukulu wa Mukumandiga byonna bibeera biggweredde awo Bruno oyagala nnyo jjajjaawe jjajja nsonga ki lwaki oyagala jjajjaawe ati Mukumandiga yugayo kategana neyeyo sinyumyayo wapisobola kajjajja kange sikanyumyako mumawulire sisobola kanyumyako ebikwatagana ne kajjajja kange ebikwatagana ne famire ebikwatagana ne life yange ebibeera byange era nze obalaba tunanya omusajja nanyumya mukyala we omusajja nanyumya famire yo famire yo mam yo dad lwaki oboogerako waliwo okubogerako ng'abogerako bulungi omanyi oti obogeddeko bulungi obawuuzizza okubogerako ina kusooka kufuna need to respect parents naye ate ntera okulaba kakubulire era manya mugamba era ebagenze mu kyalo Mukumandiga nga mukwata ye kenyini alina 91 years ambuuza biragawa nemuga jjajja ngenda kakekanaga good abazazi amanye tuli kyetuli ekikulemba kyona kyona Judy ne booligendawa abantu bogenda okukola makeup omukola onomala okukola ku muntu abantu abategeera ajja kubuuza omwana ne bamuzaala ani amuzaala omwana lwaki bakibuuza yo famire etalawo kinene okulabirawo kwa Judy kati nabo n'okola ekintu kyonna kyonna first of all abazadde wena babuuza mami kyonna kino dadi kyonna kati nyigenye abantu aposinga bazadde babe waliwo mukadde gwenera balina mukyafu agaya onyina gwenera ku mitimbagano lwakafumyalo ntisogera ku mitimbagano siginyumya sijogerako nti naye kati gugenda otya nopostinga mamawo wa mukyafu ekintu kyogezako okunguza kituufu naye ekyo kijja ng'omuzadde akulidde mu bulamu bw'omwana nga balina connection ennungi kati olaba nga bw'olina Mukumandiga muli mu good terms naye kati bano nga maama ne dadi kabwana ago
tafunye kulaavu eyo bo baliseewa. Judy kwese nolemu Judy ne ganda ndite namuleme kamuka kintu kimu senga tebali bazali tebali bade wala nzogera okay tetuganye kale bali kabana ngo twakula nabo n'ebyabo tebikwatako Judy bali kabana ngo fine beko baba alwana tebali bonna bakuzalire bakusa byabwe Judy batugambanga kule ensojja gira banga toza balimba we are seeing the world now and we are facing the world now okimanyi twaberanga awo mukyalo nga Judy mama wo kambe kizamba nga mama gamba nga wefuye kuta n'obulezi mama gamba ojja kiraba no okay kale tugambo bango ino mulimu gwokoze oba omulimu gwokoze oba byakusubira otabikola bulungi nga gamba ensojja gira olirabi bulungi kyo kibali bategeeza kati okay tewakula nabo tonyumiza nabo lwaki kale Fred takwenda mama jangu yafanya wa miezi hivi mami dadi jali mami dadi mami yange yafa naye ate babagala so ze ngabanya abantu ebisire bisinga noba mwana mulezi family matters bazadde give them respect obate bakula bonna nawe kenyinga kyokifeesi ezo zadde abaana obonaabona nawe ozadde abaana kati obonaabona nawe